Nabaganda baffe abagenda okunoonya ekiguli amagala eddiba mu ggwanga lya South Sudan ngenda basaba baganda bange embeera eri mu South Sudan embi eno wiiki nkute yakusatu nga mbalabula muve Sudan ne muganya okuvaayo bannayuganda bangi bali mu kuttibwa nga otwogerera essaawa zino bannayuganda abasirikale abagenda basavingira mu gira UPDF abikumi 5 battiddwa bannayuganda abawera ebikumi 5 mu ggwanga lya South Sudan battiddwa naye tesobola kiraba wantu wonna naye nze nsobodde okufuna amawulire agali ku ground saako n'abantu abakonfirminze information eno abannayuganda abasirikale ba UPDF 15 batteddwa kandi bannayuganda batali basirikale abali mu kuttibwa omuyolero olw'ensobi muhoozi zaakola ne kitaawe era wetwogerera essaawa zino vice president wa Salva Kiir gobayita Riek Machar omu ku baali abayeekera bakkiriza bakole endagaano ya tontabalanga siri kutabalanga ono naye alwaliro akwatiddwa n'ateekebwa mu under house arrest wetwogerera essaawa zino amawulire gagamba nti vice president Dr. Riek Machar akwatiddwa olwaliro era n'endagaano eyakolebwa mu 2018 eyatontabalanga tusikutabanga siri kutabala ey'emirembe ebadde ereese emirembe mu South Sudan okuba kati ng'eri matankane ng'empale za Museveni ebalumbye so kitegeeza nti ekibiina kya SPLM ne SPLA stroke AIO deputy chairman wakyo bo bagambye nti okukwatibwa kwa Riek Machar kimenya mateeka era kigenda kuleeta obutabanguko mu ggwanga lya South Sudan wetwogerere mundu limu kutokota obuteddiza kati ngenda kusaba baganda mwenna bannayuganda bali mu South Sudan munoonye wamuyita manyi nti amakuba agasinga obungi masibe naye mufuba okulaba nga munoonye wamuyita mufulume eggwanga eryo nkiddamu omulundi ogusembayo munnayuganda era ali mu South Sudan ng'agenda okunoonya ensimbi muganda wange oba oli mukazi oba oli mulenzi oba oli musajja nkusa mufulume eggwanga lya Sudaani wadde waka tuli mu mbeera mbi ebyenfuna ne tokkirizibwa kutojja kufiira obulamu obwo olwa kintu ky'otajja kusobola kwejjusa famire eri Uganda abantu bali Uganda bajja kukuba amasasi bali abasajja tebaagala kumanya ekisookera ddala baategedde nti amagye ga Museveni aga Uganda gawagira Salva Kiir alemedde mu buyinza nga ate balina babadde chance eyejjako olunabe lwa Salva Kiir bafune emirembe kuba n'oli abalemedde kumanyi nti alimu interest za Museveni sente zabazigenda Museveni era gavumenti ya Museveni yagiremezaako yensonga lwaki bali mu kukola ekisoboka okulanga tejjawo gavumenti ne Museveni era yatuteyo amagye ate nga naawo kawungeezi ka leero saazi badde nga 6 n'ekitundu Museveni asitudde amagye agawera wakati w'olunana ku 10 ne gayorekera eggwanga lya South Sudan olwaleero luno twogera kusanga 6 kuba mbadde siri ku line drones zitegeeza nti amagye bagalabe nga gayingira South Sudan kati olwaleero kitegeeza nti ono olutalo baluguliddewo ddala kati mu South Sudan era kino abagambi ejjo mu live yajjo nti bannayuganda tugenda kufuna obuzibu olw'abasajja bano abatategeera nga bo baagala interest zaabwe n'okugaziya ensi zaabwe n'okugaziya abantu okuyingira mu nsi ziri nakyo kigenda tuleetera obuzibu kati abanga ali yatutteyo luli bagakubi bassemu bantu 5 kati tutteyo amala gali mu 8 gayingidde olwaleero kitegeeza nti abantu bali bagenda turning against bannayuganda abaliyo ate nejjo wetwadde ku live yajjo amuganda wange strike machine bagambye nti ku boda ya Uganda ne South Sudan abanoonyi b'obuddamu beeyongedde okuva e Sudan nga bayingira mu Uganda ekireese ate obutabanguko mu mawanga ga Sudan nebyokuba nti byobulamu bikyankalanye ewokusula ewokunywa amazzi buli kimu kikyankalanye naye ng'ensobi yani ya Museveni ye tafaayo naye weebuuza ssente bazijjawo eziddukanye entalo ezitali za ggwanga kubanga balina bizinesi zaabwe ne interest mu ggwanga lya South Sudan so njagadde obategeeza mutegeere ensonga ezo 2 bannayuganda bali mu Sudan mbeegayire baganda bange muve Sudan lwakiri mudde mufiire wako obwavu nga tofiiridde ku mawanga ensege okulya ebisigala byo obulweko n'obuziikiro ngenda basaba mukome bweka muve mu ggwanga eryo kubanga ekigenda okugwa Sudan mujja kikwasaako emikono 2 kale bwemalowooza bategeeza ensonga ezo njagadde mutambuza akatambika ne mutegeeza ne president nti Balugalahare y'omu ku bakulembeddemu okwongera fayiro ey'okubiri ku bakomrade Akyewo Kivumbi Smart wa Bobby General Gaddafi n'abalala abali mu Komere Masaka babateekeko fayiro zitagenda bakiisa kuvaayo ng'omulamuzi bwe yali yasazeewo nti baganda baffe bano bakyanoonyerezebwa